Amasasi ganyuse ku kyalo Kakunywa ekiri mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti ey'e Wakiso, abakuumi b'omugagga Apollo Kaggwa be yateeka ku ttaka lya gavumenti lirye bwe babadde bagobagana n'abatuuze ababazinzeeko nga baagala okweddiza ettaka lyabwe nga minisita omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja bwe yalagira gye buvuddeko. Batukubye amasasi mwana segera batukubye amasasi waleero segera netugezako okudduka batano baffe abatuuze abaagobwa ku ttaka lino basoba mu 5000 nga bava ku byalo bisatu okuli Kakunyu, Nsekwa wamu ne Musisi ng'ettaka lino liwezaako sikweya kilomita 3 nga bano okubadde n'abakadde bakedde kwolekera ku ttaka lino nga babagalidde ejjambiya, enso wamu n'emiggo nga baagala kweddiza ttaka lyabwe. Tetulina kyakukola, omusajja yeefudde atakwatwako. tusazeewo twezeeko nze banziikawo ebijja byaffe bibi naye kati Mr. President oba gwe wonna owulira oba nabbanja maama gwe wonna tuyambe munnange ettaka lyaffe ettaka lize abantu tuze tubbibwa ettaka ebidiyo byennyai basimako ente eziriko tubimanyize nziikibwawo ebijja byaffe biibyo. Bamenyese engenge n'obutimba ebyali byasibwako ne bayingira mu nnyumba zaabwe ne batandika okuzirongoosa nga n'ebikondo bye bamenye babiteekedde omuliro ekiwaliriza abakuumi b'omugagga Kaggwa okubateera embwa wabula nga basiya ensaano ku mazzi. kooti zituwadde obuyinza, zi State House zituwadde obuyinza, zi ministers zituwadde obuyinza, kakati saawa eno ffe tukomye ku ttaka lyaffe. Abatuuze bazinzeeko ebiyumba by'enkoko za Kaggwa babikoone-koone ekitabudde omu ku bakuumi n'akuba amasasi mu bbanga wabula bw'alabye gamuweddeko olwo kwe kussaako kakokola tondeka nnyuma ng'abatuuze bamusimbyeko wabula n'ababulirako mu ttale. Poliisi okuva e Wakiso ekulembeddwamu akulira ebikwekweto mu Wakiso Sam Maiso ezze bukubirira okutaakiriza embeera nga Osi Maiso olutuusa ayogeddeko n'abatuuze ng'abasaba okuba abakakamu kuba ensonga zaabwe zaatuuka dda mu bakulu. Minisita bonna bazze wano DPC ne ttiimu ye era ennaku ziiseewo emabega yagenze ng'eri mu parliament. Obulamu kyekitiibwa, olaba omusirikale oyo akubye essasi Katonda mulungi singa atunyiza essasi eyo emu bbiri neyita mu nnyindo yo. Poliisi eriko beetutte okukola statement ku bibaddewo wabula nga balala basigadde bawera nti wakiri okufa n'obutanyagwa naye baakudda ku ttaka lyabwe ku mpaka kuba amateeka tegabayambye. Kooti neeyisa ekiragiro tuddizibwe ku kibanja kyaffe, empapula ne tuzitambuzanga bwe zirina okutambula, ne tugenda ekibuli ne zijja e Kawempe ne basindika ne bazikomyawo e Wakiso baziteekese ekiragiro kigende bakiteekese mu nkola ne kitakola. Ekyakukino kyataata waffe yatulekamu omwami ono Kaggwa najja n'atugoba ffenna netugenda nga tubonaabona tuli mu muzigo ajja atutire wano tutuvaawo ate bajja kuyiringisa nga batwala wali. Kino kirese abakadde bangi nga beewuunaganya olw'amasasi agabakubiddwamu nga bawonjagidde minisita Mayanja aveeyo atuukirize bye yabasuubiza. Madda entalo we zaabeererawo okununula zi gavumenti zaffe zino nakati mbadde kigira njawugawulira kisijja bulala yeekanze n'okwekanga ate kaakati bangamba kuntwala Wakiso nkoleyo tutambudde. Amyuka ssentebe w'eggombolola y'Emmende Mathias Ssemujju avumiridde ekyokukuba amasasi mu batuuze ye baagamba nti balwanirira byabwe. Amasasi gavuze naye byonna byonna bijja lwaki byakudireyingisa kiragiro ekyateekebwa mu ekyaweebwa minisita. Singa kiragiro kyateekebwawo ebyo byonna singa tebikola ki tebiriiwo. Nsaba ekirungi kiri kimu bajje bababuulire nti mulina kibanja wano, bababuulira nti muli kibanja tebalina kibanja wano, emitima gyabwe gikkakkane. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.